yakwana akawani wamawulira ono twali twakatuuka munange labayo munange tutuuka e Rwanda watutuuka e Rwanda twakatuutubalolwatitusangakana kobola nga katugawe ebbali bwe tukasanga ono naguwa olugi n'agamba omutegesi munange bwandukula mbasira n'agamba bwamala ogamba nti nemugamba kikikakumye neŋŋamba konze ate kwe munange antuma ngenda we kali wemutuma nemugamba kiki nakutumaki wama munange antuma ampe 10,000 ngenda kuli ecupa yaki kanywa kakole ki ogende naye njagala n'ebititi sabo taata gwayagala ani alina muggo gwe lwaki era wemerera weewaawo ewajangade ni weewa imbamu kati sabo okyagala okuba omulamu obulamu okyabwagala bwakutamadda kale musonyiwe ndogoye laba omuniga ampisa omukulu obadde ogamba kimukana wa Ndaba DJ Lita. Tugende mpola wamanda engoye binyanya bwewaawo oyagala ani DJ Lita. kino kirabika kigaseeko akalala omwagaza ki awo Mwegattako. bumbako akola kusimbesi pewesa wapewesa wadi nabadda ono akyusiza nkyusa linnyo oli agala liito nayagala nabadda wadi sebo oyagala mukazi kyekino kyolwaleero tumukuule wadi kati bwomukule zira wano ng'omugamba otya ku magezi yekulabulamu wadi magezi kikwayagala akuweeko kubonako obulindi bw'amagezi Ate ku birungo. ebirungo biri wano wedda bimulimu amasanyalaze gawulidde ddala biganyira ebyaddala bwebiganyi nga tugendeeka kale lebe tugenze nga situgendo nga tulabye tugenda kukola tumanyimuze emboozi munange kasinga mwagala olugambo omwagala n'ebyenkulaakulana badde nga puroguramu ku lediyo eziyigiriza ennunda ey'omulembe ennima mwanyi terimba temuwuliriza naye olugulamu mesaji ng'otandisa ebyekisiru ng'olaba nga kompyuta ebula nakuzikira lwayo mesaji byabano wala yagamba otyo yangu yako nekikatako otyo yangu yako mwagala olugambo baana mmwe naye kale mwebale kutwagala siwalaawo